na siwo omaite kitegeeza naye kati kansooke mbuuze Ivan ono omuwala yakugambako dda nti omwana asiwuwo oba leero woososo kiwulira ekintu yakiŋŋamba ali bweru nga ali mu kwagala alimba nakimugamba dda ne kazini we Brian n'amugamba yakiŋŋamba agenze bweru oba last year Ivan yawe ali mu kulimba namugamba dda nabimugamba gamba ddebe naŋŋamba n'okuŋŋamba tugende tukole DNA tests n'agaana nabimugamba dda ali mu kwekwasa nabimugamba dda nemugamba tugende ye kenyini n'aŋŋamba n'okuŋŋamba tugende ku DNA test nampa n'olunaku nemugamba tugende bwe namukubira nti tugende ku DNA test n'agamba nedda tubiveeko. Ivan kati osazeewo ki n'ono omuwala osazeewo ki n'ono omukyala muddiza omwana ngenda muddiza omwana we okite era abadde abimpitiddemu wano ng'agamba nti yagamba omwana asiwuwo biki kati munnange agambye abinyumirizaamuko wano era nga womanyi eryaffe nemugamba ku nnamba y'omwami njogereko naye n'agamba nti bwe yagenda ku kyeyo wagamba nti bw'anaakomawo eno e Uganda mbw'ogenda muddiza omwana tosobola muwa bantu balala nga ye taliiwo mbw'ate n'akomawo wano mbuno n'akugamba mpa ku mwana n'ogaana mbw'ate n'ogamba nti tali mulaba bikiwe bityo nemugamba mwali badde mutuula mwenga abazadde at least ne bwakukkiriza n'obanga ogenda ku ssomero ly'omwana n'olaba ku mwana yadde ng'oba omwana tomututte naye kwegamba n'omuwa access n'abeera ng'alaba ku mwana gwe okuzaala omwana yanza sebo bannange kati bannange ani muyaya ani mutuufu waŋŋambye oludde okulaba omwana togambye wamulaba mwezi okuwedde so kumulaba kuba olaba n'abaana era akula n'anoonya nnyina oba okitegeera omwana omumalirako ebiseera n'akula n'anoonya nnyina nyina teyeetaaga kunoonya kuba ne bw'aba amwagala ayogera naye mubuuzo alimba nedda alimba Ivan alimba okakata toyogera ne olaba yogera nsimuswaze sitaani otawanyizibwa n'ekizibu ky'amazzi awaka ku faamu yo wooteri essomero oba ekifo kyonna we wandyetaaza amazzi SMG Modern Plumbers abasangibwa mu Ndeeba be bakugu abagenda okusembereza amazzi awo woogetaaga tusima enzizi ennyimpi n'empanvu n'okusima borehole nga tweyambisa abakugu n'ebyuma eby'omulembe ssaako n'okukolera sisitimu efukirira ennimiro tutunda zi generator water pump eza buli kika okuli eza sola ez'amasannyalaze fuel engine water pump ssaako n'okuzikuteerayo mu luzzi awamu n'okutunda kalonda yenna akwata ku by'amazzi ku bbeeyi ey'okusuubuza twakuleetedde ebyuma okuli ekikuba sayire ekisa obuwunga n'ekyuma ekikuba emmere y'enkoko bino byonna nga bya buwangaazi SMG Modern Plumber tusangibwa mu Ndeeba okulira na Shell ne Kalinda Road okumanya ebisingawo tutuukirire ku noti 7 noti 5 2 3 noti 8 ne noti 755 noti 4 noti 234 ne ku website yaffe www.smgmodernplumbers.com. Hello, Ivan Jebaleko. Kale, yes, Hadija nkubidde waneno okuva ku HK Medium. Waliwo omukyala azze waneno bamuyita Jackie. Ngagamba nti nno ino omwana naye tumukkiriza kulaba ku mwana. Ne mugamba asooka mpe ku nnamba nkukubireko nga tetunnabakola mboozi ye. Kati gwe ensonga ogyogerako ki? Nze ngamba kino kibadde tekyetaaga mawulire nga kyetaagisa mmwe ng'abazadde mutuule omukazi omukkiriza alaba oba ku mwana akakkana omutima. Bw'olaba otya? Waali.
Gambye mukulu. Hello. Kakati. Oyagala ki mwana mukuwa? Oyagala abeereyo. Wanje? Oyagala kuwa mwana tukyayagala abeereyo. Njagala kulaba mwana wange kyenzize nga nkugamba. Njagala kulaba mwana wange. Omutima gw'omwana wange gunnuma. Ogambye nkukubira ddi? Nkukubire nta. Naera bwentyo era bulijjo bwotyo. Anti bulijjo bwotyo bw'oŋŋamba nti nkukubira era omwana nga tomundeeterako. Omanyikiri bwekiti kati ndiki nange ekitegeera. Bw'oba owulira ng'omwana tokyayagala abeere nange ekyoke. Ngenda kuddiza omwana we. Ekitegeera. Tewali buzibu. Okuwa mumpa. Era nze namukuwa. Kati mukyalo oyo. Hello? Nyabo. Wanje sebo. Kati bino ebituuke. Owulira nyabo? Yes, sir. Akubuulidde nga bw'omuganda. Wanje? Akubuulidde nga bw'omugambye. Ekyokumuddiza omwana, eh? Ngenda muddiza omwana we. Okite. Era abadde abimpitiddemu wano ng'agamba nti yagamba omwana asiiwo biki biki. Kati munnange. Agambye yamuuka oba nze nakutte. Agambye abinnyumirizzaamuko wano era nga womanyi ebyaffe. Ne mugamba ku nnamba y'omwami njogereko naye n'agamba nti bwe yagenda ku kyeyo wagamba nti bw'anaakomawo eno e Uganda mbw'ogenda muddiza omwana tosobola mmuwa abantu balala nga ye taliiwo. Mbw'ate n'akomawo wano mbuno n'akugamba mpa ku mwana n'ogaana mbw'ate n'ogamba nti tali mulaba bikiwe bityo. Ne mugamba mwali badde mutuula mwenga abazadde at least ne bwakukkiriza n'obanga ogenda ku ssomero ly'omwana n'olaba ku mwana yadde ng'oba omwana tomututte naye kwegamba n'omuwa access n'abeera ng'alaba ku mwana. Mwana gwe okuzaala omwana n'oba nga tomulabako nakyo kiruma. Kati nze sigende nnyo mu bino eby'omwana si wuwo oba omwana wuwo naye nze ntunuulidde kimu kyakubeera nti talina access ku mwana. Kati akugambye si wange kikyo. Wanje? Akugambye si wange. Abadde anyumizaamu era kuba ffe omuntu bw'ajja wano eno tuba twagala okuwulira emboozi okuviira ddala gy'eva. Kati lwaki yamumpa nga si wange? Mbu muzze muyina enkolagana ey'omwana nga bwamuleeta bwamuzaayo nga waliwo mbu enkolagana mbu nga bw'obumuwaamu mbu kati ku luno bwe wamutwala omwana tewamumuddiza paka kati. Ate nebya DNA yangamba yakola DNA. Ani? Yangamba yakola DNA. Mbuno nti n'ebya DNA mbuno wakola DNA byonna kale n'abimpitiramu wano ne mugabo manyi mukwano omwami ono kati mukubire ku ssimu bwe kityo bwe kibadde naye nze ng'omuntu mbadde ŋŋamba omwana omukwate either omumuwe oba mukolere ennaku nga bw'ajja n'akulaba nga naawe ng'ogenda ng'omwana omulaba bwe mutyo mubeera n'enkolagana ng'abazadde okitegeera. Kati omwana essaawa zino asoma sijjo kakati nze mbadde ndowooza kati kirabika abitutte ku levo ndala si bwe kiri abitutte ku levo ndala ate nze saagala nnyo beera mu buvuyo. Hello? Network ebula sikyakufuna. Hello? Hello? Network ekubulako sikyakufuna. Hello? Hello? Ompulira?
Nkuwulira. Yeah, network ekubulako ze mbadde sikuwulira. Ate wano mpulira. Kati nkuwulira ogambe tokyayagala kubeera mu buvuyo. Yeah. Hello? Yes, sebo. Mbuyo omukyala ne mugamba omwana kamala osoma ddala. Alimba wati wali. Simuwulira bulungi netwaka ye egira evaavaako. Alimba wati walimba. Hello? Netwaka ye evaavaako. Wanje? Nali nasuubiza omukyala we. Ali omwana amulabe last week but one nesisobola olw'okuba nti mbeera busy mbeera up and down. Ne mugamba nze ngende n'agaana. Ompulira? Nkuwulira. Ate nga bw'omanyi nti omuntu bw'aba ate asoma ate akola biki kati nga nange obudde oluusi bumbula obimanyi nti osobola okitegeera. Nesifuna budde butwala mwana eri wala Gomba. Omwana asomera Gomba. Gomba n'empiri tebiri kumpi. Nze gye mbeera. Gwe gy'obeera Gomba Maama we abeera Gomba. Omwana ye asomera wa? Omwana asomera Mukono. Kati ono omukyala ye tayinza kujja n'asula muno mu Kampala bw'oba toyina budde oba n'omulagirira gwe n'okuba essimu ku ssomero oba n'omukwasaganya ne sisita wo. Kati ndowooza tugenda kukola. Kati ye ayagala ki? Ayagala mutwala oba kumulaba? Njagala laba mwana wange. Ayagala mbu kumulaba. Ayagala kumulaba amaladdeyo ku ssomero oba? Ndowooza amaladdeyo ku ssomero. Oyagala kumulaba? Njagala laba mwana wange amaladdeyo ku ssomero bw'abanga asoma. Naye kati mwe ng'abazadde naye bwe tukolagana kati tukwatagana omwana nabeetanga tetukwatagana obuzibu Ivan tayagala tukwatagane naye bw'atyo tayagala kukwatagana naye ku nsonga ya mwana oyo. Ivan omukyala yakola ki? Bwe buzibu siina kye nali mmukoze sikirina ate ye yalina bye yankola ye kennyini nga bwe mbikunyumizza. Simanyi lwaki tayagala tukwatagane ku nsonga ya mwana. Wanje kwendi mpulira. Ate biki Ati agamba nti tayagala mukwatagane ku nsonga ya mwana. Simanyi lwaki tayagala tukwatagane ku nsonga ya mwana. Kati ebintu binene wuyo yatuka ti wange. Wuyo akugambye n'okugamba omwana si wange takigamba. Waki eby'omwana tosobola kubitegeera abazadde be baba babimanyi. Kati zayinza okungamba omwana asiwe naye abakyala Eva baba n'obusungu obamanyi. Kati nze mbadde ngamba mwe ng'abazadde kirungi ne mukolagana. Ne mufuna enkolagana ng'abazadde. Kuba n'omwana buli w'obeera nga mwembi temuli mu bulamu bwa mwana. Omuzadde ne bw'aba munaku atya ng'ono omuwala ng'abeera eyo mu kyalo mpigi. Asigala ye yazaala omwana oyo. So bambi muwaŋŋane ebitiibwa ku lw'omwana. Mugambye ampisizaamu ddala amaaso nga bw'okiwulira. Alaga nti oba mwe muli baavu nnyo tayagala oba omwana abeere mu mbeera ey'ekyavu naye tamanyi nti ffe tukuzizza omwana ffe abaavu ffe tukuzizza oyo omwana. Naye ye alinga alaga nti oba alinga alaga oba n'omwana ali waggulu nnyo owange maama we. Naye nga teyaliwo mu ntandikwa nga mukuza teyaliiwo ate omuntu yandifunye ku nsonyi n'agamba ye bakuzizza omwana sigama kyereze n'alaba ne ku maama wange. Ompulira? Nkuwulira kati. Omukyala wuno abadde ayogera obadde okyayogera nti mbadde simu. Ampisizaamu ddala amaaso nga bw'okiwulira. Omwana gw'ayagala amulabikira obulungi omwana oyo yava mwani munze omunaku gw'alengezza. Ebigambo ebyo biwuliramu. Kitegeera. Nkugambye olaba namugamba ne maama wange agenda akyalire ku mwana nga ndi kukiwa maama wange agenda akyalire ku mwana amutwalire ku mintu n'agaana. Kale sooke tuwulirize ku Ivan kyagamba kuba kye twagala kwe kutuuka ku ki ku nzikiriziganya. Wama Ivan. Wangi?
Obadde ogamba otya? Mbadde mbuuza. Otuwulira? Hello? Ya, ffe tukuwulira. Otuwulira? Mbadde mbuuza. Mbadde nsaba kugamba omwana wange oba si omwana wa Ivan si wa Ivan. Yogera amazima. Nze mmanyi si wuwe. Yagamba omwana yakola DNA nti wuwe. Nze nga nze mmanyi si wuwe. Naye bw'aba yakola DNA nga omwana wuwe lwaki DNA papers ezo tazijjaayo oba nakigenda ku ddwaliro kitegeera nze kyenjagala bw'aba wuwe nakyo tukitegeere nti wuwe kuba ensobi zikolibwa abawala omwana wa Ivan si wa nze mmanyi si wuwe. Kati Ivan gwe wakola DNA abasawo bagamba batya? Anti nnyina ya muzaala sikyo. Anti gwe wakola DNA right? Kubanga omuwala agambye wakola DNA. Bidda mu nnyina ya muzaala era ya mugaba. Naye era abasawo we bakebera omusaayi guba musaayi. Abasawo we bakebera omusaayi guba musaayi. Kati gwe wakebera abasawo bagamba kuba nyizo bana akola ensobi nga simanyi. Mukwana ekyo ekintu kinene. Tegwe nga gwe musajja ekyo ekintu kinene nnyo. Ne kati nno okugamba bwenti ne bwe kiba nti wange. Naye ng'omuntu akugambye nti omwana si wuwo. Omanyi kyekitegeeza. Naye kati kansooke mbuuze Ivan. Ono omuwala yakugambako dda nti omwana si wuwo. Oba leero woososo kiwulira. Ekintu yakiŋŋamba ali bweru nga ali mu kwagala alimba. Nakimugamba dda ne kazini we Brian n'amugamba. Yakiŋŋamba agenze bweru ba last year. Ivan yawe ali mu kulimba. Namugamba dda nabimugamba gamba ddebe. Naŋŋamba n'okungamba tugende tukole DNA tests n'agaana. Nabimugamba dda. Ali mu kwekwasa nabimugamba dda ne mugamba tugende ye kenyini n'angamba n'okungamba tugende ku DNA test nampa n'olunaku ne mugamba tugende bwe namukubira tugende ku DNA test n'agamba nedda tubiveeko. Ivan kati osazeewo ki n'ono omuwala? Osazeewo ki n'ono omukyala? Njagala kubata. Kiri bwe kiti. Nze kyembadde ngenda mbadde ngenda kukola preparation esta mwana mulabi. Bwe kiri. Wikizi tekisoboka leero kuba nze ndi mirimu gyange. Yes sir. Kufuna lunaku kukanya nti nkutwala mwana kumumulaga. Yes sir. Aja kuba ayagala kulaba mwana naye kati biwanvu. Omuntu watuukira okugamba omwana si wuwo biki. Okitegeera. Simanyi oba akyogeza busungu oba akyogera akakasa bijja mirundi. Kiwulira. Kati ye ate asigala agamba ayagala kulaba mwana mulabako addeyo ku ssomero. Kakati nze nakigumiikiriza ntya ng'oli agambye omwana si wuwo ate njagala mulabako ate omuzeeyi. Kati amukwate omwana amumpi. Akwate omwana wange amumpi. Kati Ivan zingamba lwaki akwate omwana wange amumpi. Oba ne mugenda ku DNA ne nnyina n'okakasa nti omwana si wuwo n'omuddiza omwana we. Akati kigenda kikola genda muleeteza omwana weekend kuba kati ndi busy. Weekend yadde? Next weekend. Bwatyo. Weekend etandika ku weekend yayo. Muwa obudde. Nja mukwasaganya. Soko muwa obudde. Gwe soko muwa obudde nga bw'agambye. Soko muwa obudde nga bw'agambye paka weekend. Then tulabe ky'anaabeera agambye. Kubanga mu njogera gy'ayogera simuwulidde ng'omuntu. Bw'atyo bw'ayogera. Bw'atyo alimba. Nyabo. Atulimbye nnyo okuvuga. Hello? Madam. Wanjise. Oyayi ndikukusaba nga bw'ayagala. Naye manyi. Akola atya? Oyayinza okwogera kyonna ky'ayagala kuba ali awo naawe. Okiwulira? Yes sir. Naye tomumanyi n'oyo naawe tomumanyi. Okitegeera? Nkuwulira. Kitomanyi ffenna ntusaza. Ate byesaagala gendamu omuntu bw'atandika okugamba ng'oyo bw'atyo. Kati gwe tomanyi ki kiriwo kituufu.
mbu era ninako embadde nerabidde nti mbu bwe yali ku kyeyo yasindika omusajja omutuufu azaala omwana ajjeyo ewammwe mbu n'ajjayo ewa maama wo yagenda ku poliisi yagenda ku poliisi yagenda ku poliisi ne bamukubira n'atagenda mbu yagenda ku poliisi omusajja so kati abasajja bali babiri kangi nnyo mukwano omuntu okutta omwana omumuwadde lwaki teyamutwale mbu nno omwana gwo wamukimanga mbu omwana gwo wamukimanga yankubira essimu bulungi nnyo kati tolaba nti nekyo kuba nakuyisaamu muntu maaso okutta omwana omututte ewoono gwogamba nti tamuzaala ng'ate ne taatawe gwogamba nti yamuzaala yali lwaki tewamuwa taatawe omwana amaye yali ayagala oyo Ivan lwaki ayagala nze ate bwe nali ngenda ku kyeyo namumusaba n'amulemera namugamba ngenda ku kyeyo naye mpa omwana wange ng'agenda ku kyeyo n'amumpa okiwulira n'amumpa nze simanyi nawe abajjaki waka kuba sinze namukima okiwulira omwana wamumusanzawa Busega Busega ani yakuyitayo Ivan ng'akugamba mbuki kati nze Precious bwe yangamba mama mikubira Daddy Ivan antwale Ivan ne mukubira Ivan n'akubira n'angamba nsinkane Busega ompa omwana kati nze bwe natuuka okugenda ku kyeyo okiwulidde ndowooza twakisinkana nga nkubidde kyakibe muwala wo bwatyo ngenda byonna ng'abimbuulidde bwe natuuka okugenda ku kyeyo ne mugamba Ivan kwata omwana wange omumpe asigale mu bantu bange n'amulemera omwana n'angamba gwe genda byo omwana ojja mumusanga naye nga nali njagala omwana wange asigale mu bantu ye kenyini ye yalemera omwana tolina nsobi gye wakola naye Justin nze kyendabawo ekizibu kyakubeera nti tokkiriza mukyalo ono kulaba ku mwana kuba singa abadde alaba ku mwana we ebyo byonna tebyandibaddewo singa yali ampa omwana wange so ebyo byonna tebyandibaddewo naye n'okukola kwannemye okukola lwa mwana wange singa mbadde mwekolagana singa kati olina singa nkyaliyo ku mulimu naye nakomawo obulwadde ne bunkwata olw'ekyo omuwala alina kye yakukola like ebyo mubyerabire bibaawo bya buntu kati ekiriwo nze omutu ekituufu nze nina messages za Jackie okuva esimu yange enkadde smartphone eri musimu yange erina storage nene buli kimu nkirina naye alabika takimanyi nze nina ensonga ezange ng'omuntu messages zensindikibwa ebigambo lwaki mbisindika kulemera mwana wange bulumi bwa mwana wange bwe nnina singa mpa omwana wange ebyo nasinga tebiriiwo okiwulira kati nze nange nina ensonga zange ng'omuntu ate mutandala kumala gansana bire mukwano zotayagala kumala gakolaki saagala kumala googera nina ensonga zange ng'omuntu naye singa yali ampa omwana wange ebyo tibyandibaddewo ebyo nazo kati Ivan singa ogera ku makya n'osanga nti omwana ono yenna gw'otaddemu obudde gw'omaliddeko eyo yonna laavu gw'otaddemu ebyo byonna ebiseera n'osanga nti omwana oyo si wo kyokka nga yamulemera nkugamba mpa omwana wange singa ogera ku makya n'okifindinga out omanyi kijja kuluma nnyo ye ti omwana akyali mutoto namuteekamu nnyo gundi manyi nnyo mangi nze ngamba mwali badde mwesotinga ng'abazadde oba mugenda ku DNA otegeere amazima omukazi omuwa omwana we atambula agende nze ng'omuntu singa mbadde gwe nga nze ndi mu mikono gyo kyennaalikoze kuba olaba n'abaana era akula n'anoonya nnyina oba okitegeera omwana omumalirako ebiseera n'akula n'anoonya nnyina nyina teyetaaga kunoonya kuba ne bw'aba amwagala ayogera naye mubuuzi alimba nedda alimba Ivan alimba okakata toyogera ne olaba yogera nsimuswaze sitaani swaza sitaani okwogera n'omwana oyo nasemba okwogera naye gwali nga nkomyewo awo gubadde gwakubiri n'amumpaako omwana nangamba
guno omwezi gwokubiri yamumpaako naŋŋamba muleeta ku weekend awo we yakoma ne tisha namukubira essimu n'agamba maddamu atuziriseeko ne tisha namukubira n'amugamba maddamu atuziriseeko wano ali mu kukaabira mwana we lwaki omukazi tomuleka n'alaba ku mwana we kyeneebuza buzibu kiba kitayagala ndabe ku mwana oyo neze ndoyito zonna Hajjati tezandibaddewo singa Ivan yali ampa omwana wange ebyo nanze byenjogera muvuma bane nnyomba busungu mutima gwa mwana wange gunnuma kuba omwana wange namutobera omwana wange namutobera simanyi lwaki aba agaana ndaba omwana wange mba ku weekend eno muleeta ku weekend eno ogenda kumulaba bwatyo bwayogera nze mbeera bize ne mugamba nze ngende ndaba omwana nze nzije tugende gwe naawe nono omukyala alabe ku mwana wa Kakane nze nzije tugende nono omukyala alabe ku mwana wa Kakane Ivan anti kati akitukanyiza nti nze tujja kwata weekend wakati tumanyi wendi sawa simanyi wo mirimu gyange kati era n'olwaleero weekend oli ku mirimu kati weekend ejjo naaba oli free wanje eno leero weekend leero Sunday ne weekend ejjo naaba oli free wanje kubanga n'olwaleero weekend kati weekend ejjo naabadde oli free anti ekyo nkyetegekedde kati kindi mu programu nti kyekiriwo okitegedde kitegedde kale sebo webale kwogerako naffe obiwulidde anti so mwesotinge ne Ivan kakasi mujja tuka kunsikiriziganya Ivan tweyanza sebo bannange kati bannange ani muyaya ani mutuufu waŋŋambye oludde okulaba omwana togambye wamulaba mu mwezi oguwedde so kumulaba okumuwulizaako yamumpaako nga mulemeddeko nnyo yamumpaako ku ssimu kati ndowooza kati engeri gyawuliddemu kino oba oli awo ayinza okugira ayinza bwatyo bw'alimba bannange bwe bityo bwe bitambudde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbadde hesitant okubira taata wa Dota essaawa eno aliwo naye maze ne mukubira ne tunyumyanyumyamu katulinde weekend eno nga bwagambye bw'anaabeera tafunyeewo kyakoze then tujja kubeera tetulaba ekiddako naye nga njagala okubeebaza bannange nti mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga yenze HK Media Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.